Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Mutalibi Kyambalango nga nkolera wano mu Mukwano Arcade musajja mutunzi wa habo w'Ekiwarabu. Ntumira abasiraamu bonna eggwanga nembagaliza okusiiba yawmul arafa. Bannange musibe yawmul arafa mulimu empeera mpitirivu nnyo. Mbakubiriza okusala yidi ate n'okusala nga mwebaza Allah tabaraka wa taala olw'ekyennyera kye yatuwa. Waali badde osala mwana w'omulenzi naye Allah n'akukyusizaamu endiga, kwata ssente ogule ekiriga. Ibrahimu yasala omu era gwe yayina, kakati gwe olina ssente ezisobola okugula embuzi 3 lwaki tokwatako n'ogula? Musale bannange, mulimu empeera mpitirivu. Ekirala kirimu ekikulu nti abashiriku mu nsi yonna basalira amajini gaabwe, shayatini zaabwe omwaka mulamba, naye ffe Allah yatulonderawo olunaku luti lumu. Bw'oba tosobodde kusala yawmu nahri, olunaku lwa Idi, sala ku ayyamu tashrik, olunaku olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri n'ekkumi n'essatu. Kitegeeza nti ennaku ez'okusala ziri ennaku 4, olunaku olwa Idi n'ennaku 3 ez'okwanika ennyama, olina osala. Saba Allah tabaraka wa taala asse baraka mu mirimu gyammwe era atuwe Idi ennungi. Saba Allah asse baraka mu mirimu gya Radio Palo of Africa, abakozi baayo, management ya Palo eweereza bulungi obusiraamu, era tusaba Allah agyongere. Sigadde ndi Sheikh Mutalibi Kyambalango nga nsangibwa wano mu Mukwano Arcade nga nkola emirimu ogw'okutunda habo ow'Ekiwarabu, Islamic medicine oba Arabic medicine, nga nkolera mu kitongole kyaffe ekiyitibwa Al-Bassam Islamic medicine and Arabic, Islamic wear and Arabic medicine. Question.